Bimwe ebintu ebitama mwana. Sembera wonze ndya ku music wange family yako emiridde. Kati nabakola ki? Nabakola ki? Buli kimu Kyagulanyi oli ndyeno mbona abona mwana. Ndyeno mbona abona. Ndyeno mbona abona buli weni yupi manya. Tinza abasajja bantaddeko embeera ndyeno mbona abona. Buli wolaga nduga talina kuyimba. Kati bantaddeko sirusho zonna bazisse Nakasongola mbwara disi yalagidde nduga mumulabirako simanya talinnya mu Nakasongola simanya bwakola mu ekivulu kyonna mugende mu mukwate. Disi nakola ki nayagala ku mukazi wo. Nayagala kuwewo mbo president yatowa hoda 77 watowa woda munolagira musina kuyimba mu Nakasongola munna ramyo batuganide kyo kuyimba abantu bayingidde banemeseza okuyimba tuze wane ekikoge shoba ji stopinze bagiganye njogedde buli kimu RPC ya signinze ku baluwa ya Venagulu DPC ajifunya signinze gwe RDC ogano otya kiriza kusawa musanvu ate chairman ye yazze sawa musanvu munze kankole nja kuwoze encha abantu bamaze kugenda olwokuba yaleese obutebe mu kikaali bamaze obubba n'emizindalo babadde bamaze gitwala omuzindalo gumu ndowooza ne kavidiyo mukayina nga bagikomyawo bagukomyawo just chairman ekyamuleese si kutuwa lukusa kugenda ye kulaga bantu be mbu anoonya bamuddiza akalulu olwo abalumiriddwa sawa musanvu ng'abantu bagenze abantu 13 bamaze okugenda ng'ojjo ng'amba mbukola kubanga abantu baliwo nga 10 Plan Hassan Nduga bamweyana gakaba gakomba ono alajanidde Bobi Wine amuyambe abasajja bamubalawo bagala mutta bagala mussa bwavu olw'ensonga nti ebivulubye ebisinga byona babigadde mu district ye Nakasongola. Hassan Nduga bamweyana nga wolaba awo mu ka video nga akaba amaziga yegayirira Bobi Wine aberenga asobola omuyamba nti buli avaayo nawagira Nuupu ogwo musango wano mu ggwanga okubeeranga owagira Nuupu nti ebivulubye ebivulu 10 bigaddwa mu district ye Nakasongola ebivulu biringa 3 ebyo babigobyemu n'abantu kyokka nga yasasula jjukira omuyimbi ng'onookola ebivulu era kino nabadde njira ndina video gye nataddeyo nga bannange baŋŋamba nti ku nteekateeka ya Ssaalongo Kiwanuka Fiina oba Fred okumaaliriza ekijja kye n'olumbe nti tutegeke ekivulu. Ekivulu si kye kintu ky'ogenda okubeera nga otegeka olaba n'omukolo ogugwo olina okugenda osaba olukusa mu bakulu era we baba baguganye tebagukkiriza n'okuziika era nawo we bujja tulina okuba nga olina ogenda ku poliisi olina ogenda mu bitongole ebyenjawulo n'osaba okubeera ng'ozika kati omuntu ng'anaakola ekivulu olina okuyita mu mitendera egy'enjawulo oviira ddala naggulu gy'osookera naye nga buli offisi oyita mu offisi ziringa 7 okutuuka ku LC y'ekyalo naye nga buli woogenda sente ze zisigalawo kati sente abantu ze bateesa nti ategeke ekivulu lwaki ezo tezimaliriza walumbe kubanga obeera mu bukadde. Kale bw'atyo Hassan Nduga alaga nti akoze emitendera gyonna ebyo ebivulu ebyuma bye biwambiddwa n'ebintu ebyenjawulo nga gamba nti RDC we Nakasongola yamuliisa akakanja RPC ye nga yakkiriza buli kimu ne bateekako n'emikono n'endagaano weeziri naye ku ssaawa esemba nti bamaliriza nga bamugamba talina kubeera nga akola bivulu mu bitundu byawo. Kale kyekyo agamaziga g'oli mu kulaba ebigambo sofa byogeddwa bingi okuva mu bantu naye kyemmanyi nti batono ku ffe abasobola okwefumiitiriza ne tuba nga tutegeera obulumi bwa Hassan Nduga bamweyana obwo bwali mu kuyitamu obudde buno naye nga embeera bwetyo weeri Kakonge bamuganye okubeera nga akola n'ebivulu ebirala nti era sente ezimukomyawo e Kampala ate munaye yamaze ezisaba eno kubanga eri mu bivulu tasobodde kubeera nga afunayo sente. Nde Kampala no ne family yange zigengiteke
ku office z'abana abasajja Nakasongola nsitule family njitwale ku office za njitwale mu State House kadi nkole kye kituufu jajja mwami omukazi ekituufu disaganye tugende Kampala tuve ku ndongo mulimu ebintu ebitama mwana ffe tubeerawo tubonaabona tulya ku nnyimba zaffe toyina gw'ovumye tolina gw'owalana ne kati essaawa zino owulira abasajja tugende Kampala tugende bamu tugende Kampala mulimu ebintu ebitama mwana zembeerawo nze ndya ku music wange famire yakweyimiridde kati nabakola ki buli kimu Kyagulanyi ndyeno mbonaabona mwana ndyeno mbonaabona buli weni yupimanya tinza abasajja bantaddeko embeera ndyeno mbonaabona sho zonna bazisse sirina kyendya abaana bange bali ku ssomero tebalina wadde za fees buli woolaga nduga talina kuyimba kati bantaddeko siru sho zonna bazisse Nakasongola mu RDC yalagidde nduga mumulabirako simanya talinnya mu Nakasongola simanya bwakolamu ekivulu kyonna mugende mu mukwate RDC nakola ki nayagala ku mukazi wo nayagala kuweewuwo mbo president yatowa hoda 77 mu watowa woda munolagira musiina kuyimba mu Nakasongola mu ofisi ya RDC ayina empapula ezive wa president musiina kuyimba mu Nakasongola simanyi oba kati ne mu bitundu ebirala mwateekayo ddawo embeera eno ne bamu tubiveeko tudde Kampala mulimu ebintu ebitama zange kankubuulire nabadde epalamyo baatuganidde ekyokuyimba abantu bayingidde banemeseza okuyimba tuze wano ekikooge sho bagistopinze bagiganye njogedde buli kimu RPC yasayinize ku bbaluwa yava ennaggulu DPC agifunye asayininze gwe RDC ogaana otya kkiriza ku ssaawa 7 ate chairman yeyazze ssaawa 7 munze kankole nja kuwoza enkya abantu bamaze kugenda olw'okuba yaleese obutebe mu kikaali bamaze obubba n'emizindaalo babadde bamaze ogitwala omuzindaalo ogumu ndowooza ne kavidiyo mukayina nga bagukomyawo just chairman ekyamuleese si kutuwa lukusa kugenda ye kulaga bantu be mbu anoonya bamuddiza akalulu olwo abalumiriddwa ssaawa 7 ng'abantu bagenze abantu 13 bamaze okugenda ng'ojja oŋŋamba mbukola kubanga abantu baliwo nga 100 lwaki mubonyaabonya famire zaffe tugende Kampala okubeera ng'oyagala NUP nalwo olutalo lulyawo ate ne Bakyagulanyi basirika busirisi nalwo olutalo lulyawo kati nabakola ki nze kati RDC namukola ki namukola ki okuyimba mbanvumye Museveni okuyimba mbanvumye RDC ayinina we namuvuma eggwanga lyonna litambula mu nnyimba lwaki oba baŋŋaana kuyimba lwaki ebbaluwa tebagigambira Nagulu nti Nduga wajjanga wano temumuwa olukusa ne mmanya nti okuyimba mwakungobamu naye banno bonna basayinize Nagulu etukkiriza RPC asayinize DPC asayinize RDC oziwambye oganye Mbunduga takkirizibwa kuyimba eno ne wanyoko ate gwe gusajja gwe mbabuulira mwana mutuyisa bubi ne mugenda kubonaabona mujja kufa bubi kyetaaga kuloga ekyo kukikuba mayembe mwana kigera kifa bufi mwana nakukola ki ddala essaawa zino sho yange bagistopinze ne beyalese mu office sebo bakolera ku woda mubalese batugambye tolina kuyimba eno avudde ne mu office sebo yavuddemu ate ali eri bano bali mu kalulu nze nombonaabona yalese ato yewoda abaana bange bagenda kulyaki egurupu erina abantu 40 balya kuffe abantu oluyingira ne batuwagira abantu ne balya bw'olemesa nze famire z'abantu zonna ziba zigenda kufa njala kati bwenze famire yange bweba erumu olwo benkozesa bali eki nammwe mubeereko n'omutima ogw'ekisa muleke kutumanyiranga bumanyizi bwe mutyo ate kino bakakireeta n'eno bakamuleeta eno RDC bakakuleeta eno Nakasongola bakakuleeta naye b'osanzeeyo tebeeyisa bati so zonna muzikati nakapirwa songa 10 zino 3 bazistopinga just mu myezi 2 myezi 2 mpirwe so 10 nteekamu ssente mamulowooza zenteekamu nzijjawo
nkolerera mmwe sebo President Museveni RDC we Nakasongola agamba wamu olukusa sina kuyimba Munakasongola sina na kulinnyamu kisinga okuluma gwe wadde piso omaze nomuwa sente ala piso omuwadde sente buli wetugenda buli asayininga kamala kufuna sente ate RDC ye agaana nga bano abalala bamaze ozirya ebaluwa ziwambi tugende Kampala katugende ntandikirewa mulimu n'ebintu byekisiru kati ntandikirewa buli wojje Nakasongola obeera mu mabanja abaana bano oba oli awo ekyokubeera nga bawagira oba mwekye mutakkiririza musisuubira nti gwandibadde nnyo musango kubanga ebibiina by'obufuzi wetudda mu 2000 twakola referendum ekkiriza okuggula ebibiina ne tugenda mu multi-party system ng'ebibiina ebyenjawulo bikkirizibwa okwetaaya naye simanyi lwaki nti biriwo just for formality ng'era woolaba nti okulonda twalabye bannaffe ab'ekawempe nga bakubwa embooka empitirivu n'ate nga abantu bali mu exercisinga ddembe lyabwe eribaweebwa constitution kale yoyo Hassan Nduga bamweyana naye nga jjukira Hassan Nduga ayimbye ennyimba oba oli awo ezigatta ku nsi ye ayimbye ezigira kubanga omuyimbi yenna yandibadde nga oyimba ekyo kyolaba era oba oli awo bye bimu naye lwakuba nti ndowooza okulaga nti ye awagira nkyukakyuka bwe bumu ku buzibu kubanga era naye akyogerako ati nti nze okubeera nga mpagira Bobi Wine si musango bandiisiza akakanja buli wanuupu bamuliisiza akakanja twalaba ano Bobi Wine bamuteekako envumbo takkirizibwa kubeera ng'akola naye nga nsuubira twandyawudde ebintu bino twawule politics twawule n'egundi kale yoyo Hassan Nduga bamweyana byebyo ebimufaako ebivulubye babigadde depression etandika bwetyo okuba omuntu n'omaaliriza nga omuntu yejje mu bulamu bw'ensi tulabyeko abantu bangi nga besse lwa depression tekwata muyimbi yekka tekwata munamawulire tekwata mufumbo tekwata musomesa omuntu yenna depression esobola okubeera nga ekolaki omuntu n'ofuuka hopeless kubanga buli kyogezaako okubeera nga okola beba abaana bowulira nti oyo yali mulungi naye ng'aze mu kwetunda kubanga eri byagaana oli n'abeera nti oyo yafuuka kondo kubanga yali akola ekintu kye n'asobola okubeera nga kubanga omuntu tasobola kubeera ng'afunye abantu nga 3,000 ate n'okwata ebyuma bye n'obikomyawo ku 7 ng'asigaddewo abantu 100 nti ayimbe bubeera bubbi bunyazi kubanga tiketi ziba zatundiddwa bubeera bubbi bunyazi kubanga buli afuluma aba abanja akake buli afuluma kale ebintu bino twanditaakiriza kubanga abakulu RDC we bagenda we batyo kiyinza okumaliriza nga kireese emitawaana bino biyuma babiboye kati abantu ate banyiivu bo tebatunuulira ekyo bakwata byuma omanyi kyekitegeeza system eyo n'emmotoka yaako yonna nga bagiteekedde omuliro buno butebe bino biki kati yeyo gy'owulira depression ng'omuyimbi either ayina kwejjawo bwejja okubanga asobola okubeera nga ayita mu mbeera naye nga nsaba bekikwatako mu ggwanga kati wano ebitongole ebiwuma wuma n'ebitongole ebirala tulina culture center ekulirwa governor tulina culture center ekulirwa governor Nokricha kati bino byebintu bye mulina okubeera nga mukolako zino zi UPRS byebintu bye mulina okubeera Kamuta Kajita Komau byebintu bye mulina okubeera nga obudde buno mutandika okubeera nga mulwanirira eddembe lya bantu bamwe kubanga abo bebabeezaawo naye w'obanga tobaddeewo mu budde buno oba oliawo kiyinza otubeerera ekizibu okutegeera nti ffenna tuli ku common cause nze muzungu David Kadongo Kamu music analyst
John